Essanyu lya malembo ge maziga ga wante mu kifo ky'okutaasa abantu bazze mu kubba byakunywa. Kale kitalo nnyo kitalo ddala. Katweyongereyo n'ensonga endala eziwaliwo nno Semaka atanywa guteeka ono n'agenze ku buko gye yawasa mukyala we namba 2 ne mukyala we omukulu ne basiba ebikondo ku poloti bano nga bagamba nti be baagigula. Bakoddomi baabwe babatwalaganyizza entyaje ne bakulayo n'ebikondo ne babiteekera n'omuliro. Bibadde na kisunga mu mukono. Semaka James Kasozi ne mukyala w'omukulu Nanyonjo Aisha abatuuze ku kyalo Lubugumo Namayu ekisangibwa mu gombola y'e Nakisunga mu mukono be balumbye amaka ga Kato Edward Salongo gye bazaala mukyala we namba 2 Kati Omugenzi ne basimba ebikondo ku poloti ewerako obugazi bwa fuuti 5 ku 100 nga bagamba baagigula ku bukadde 12. Bonna nemba wa sente milioni zange 12 nenzibawo. Tuli mu kooti Salongo nassaako ekinkumu Nakanwa Alice mukyala we yawandiika endagaano. Endagaano yali yakuzza mukazi waka. Kivola tetwateekamu ne sente. Ni Kasozi yaliwo ng'atudde. Amanya gonna agaliko okwo ku ndagaano baaliwo nga tugikola. Baze n'abavubuka abasimbye ebikondo n'okusibako sengenge wakati mu kuwanyisiganya ebisongovu ne bakoddomi baabwe. Bakoddomi ba Kasozi balumiriza mukoddomi waabwe Kasozi Jogo okuwasa mwannyinaabwe ate n'agamba nti yaleeta mukazi w'omukulu yabagula poloti ku bukoddomi kye bagamba nti si kituufu. Osindikoota mukazi wo ewasezaalawo embu agula ettaka. Lwaki gwe omusajja tosituka n'ogenda? Waliwo ekitali kituufu. Nagula ettaka lino ku Kato Edward Salongo abeera mu Lubugumu Nakisunga sub county district y'e Mukono. Yewa kati omukyala agamba nti yaliwo nga tukola endagaano ye nange n'abaana ne Salongo ne mwami we. Situulangako na mukyalo oyo ne tukola endagaano naye. Kasozi annyonnyodde engeri gye yasendasendamu mukazi we okugula poloti era nti si gwe gusoose nga bagula ku ttaka eryo. Olina milioni 7 emage milioni 5 zira milioni 12 n'asasula awantu wano cash era n'atandika okuva olwo okukolerawo. Taata wange yamuzanyira akabadi ne bakola endagaano kuba oluvannyuma lwa oyo Kasozi James okujja ewa taata wange n'amugamba muzeeyi nkolera akalagaano akakwatagana nti ngongozizza ettaka njagala kukomyawo omukazi wange mu ddya. Tiyandi muyambi gweoyamba otya omuntu gw'otalinaako luganda niyo olw'okuba yali afuuse ng'omwana. Bagamba nti endagaano eyogerwako teriiko yadde omunwe gw'ennusu ezasasulwa abaagalana bano. Oyo omukulu era omukyalo oyo buli lwajja awanvuma kyova asaagala kumwewa anvuma nannangira omwana ng'oyo okufa nankaabya amaziga era kimuluma nnyo. Ssentebe w'ekyalo Mot Robert alungamiza ku nsonga z'ettaka lino. Endagaano yaliko milioni 12 ng'eri fuuti 5 ku 105 obunene bw'ettaka eryo. Bakoddomi ba Kasozi bakuddeyo ebikondo bino era ne babyokya okubagema ejjoogo. David Musika Lyankolo yakusakidde eggulire lino.